eno message egende eri muli munna Uganda yena ayita mu kunyigirizibwa timulaba abaana bano abamu bali mu byakiyayi ne basalawo ne babyerekereza ne basalawo bayiwo omubiri ku lw'eggwanga lyabwe naye teri kisinga kunakuwaza ng'okubeera nti kye bakola si bumenyi bw'amateeka naye ne bajja ne bayoola abaana bano abantu nga 7 naye nga waliwo abantu nga 20 bali awo mu kirolo babatunulidde butunulizi ne babakwata ne babatwala nkugamba bwenti bwe babanga bayoola abaana bano abatali bazzi ba misango nga mmwe musazeewo kubeera bakirolo nga mutunula butunuzi oba tolidde mu baana bano bokka lukwe nawe kenyini oba weeriddemu olukwe kuba basalawo abamu ne bava mu byekiyaaye ne basalawo okuyiwa omubiri ku lw'eggwanga lyabwe lowooza y'akaseera bwe bakeera ku makya ne bagaana ye be batunyigiriza nabo batunula butunuzi tebafaayo kuba ffenna tetwenkanya mitima mulimu abantu abapowa amangu nagaye enfaaki ennyo lowoozayo ku kaseera nga bagambye nti be batunyigiriza nabo balayika bo si bye baliko ne baddayo mu byekiyaayi who will suffer most ogenda kusafalinga emirundi egi osafalinga gavumenti okunyigiriza kwe kuyisaamu osafalinga ne bano bennyini gavumenti benyigiriza kubanga bwana akuyimirira maaso njagala ombuulire Gaddafi n'amala akuyimirira maaso n'akugamba nti buli ky'olina kyonna kiteeke wali osobola omuyimiriramu ati lowoozayo ku kaseera ako ti bwakeera nga abikooye naga be batunyigiriza nabo tebeefiirayo embeera egenda kufaanana etya bano tebakyali bakuuma ddembe bano bamenyi b'amateeka Museveni si ayina monopoly ku violence tebasobola kujja nga bano beefudde bannamateeka ne bakola ebikolwa eby'effujjo bannayuganda nga mutunula butunuzi tewaliyo kaseera ke tuyinza kugamba nti kano ke kaseera akatuufu ak'okwerwanako tekaliyo akaseera akatuufu ak'okwerwanako ke kakaseera ng'onyigirizibwa kubanga eggwanga lyaffe bwe tunaatunula obutunuzi nga bino bigenda mu maaso lifa ligwawo bwe tubanga mu kufa kw'eggwanga lyaffe tuli ku primary stage twolekera tertiary stage kiki kye batabakoze bizinensi bazisabotaginze KCCA ebakoze eki amayumba gammwe ge muzimba babalumbaganye bizinensi zammwe bazookyeza babongeza emisolo buli kimu bakibakoze buli kika kya ffujjo bakibakozeeko mutunula butunuzi bwe bamala obbi bakola kerere ne ffujjo ne mumala ne mujja nga mutulaajanira tubakolere ki kamanga propo bosi madde njala kwogerako naye nga sabo bwenenge tuyinza okunyamba muko ndi muvubuka wangalira muno mu Kampala naye mbadde nkola nga ndi mutunzi wangoye nga mbadde banga nanga nkola nina akaduuka ka PSP nga ntunda engoye ng'oluusi ntembeera namuko naye ebintu byange byonna babikwata ne babitwala KCCA ebintu byange byonna yabitwala naye kikyama mu bulamu ebituuse kola emyego ge mazima sikyakola sikyalina sente yadde n'ennyumba kikyalina sente naye kino kale kimadde njaga kubuuzaamu tewalina engeri na gyosobola okunyamba tubakolere ki bwe bajja nga bakunyigiriza n'otunula butunuzi nze gwojja olaajanira ngenda kukolera ki ebyafaayo byange obimanyi nange nakulira bwayise gye nkulidde gwomanyi abaavu bemmanyi bakyali bange abaliyalo bamanyi bwe mbanga sisobola nange mu busobozi bwange kusustaininga famire yange kugisanyusa yonna golooza gwe ngenda kukolera kingera nange nkyayinayo bakyali bange abakyaliyala nga nabo sinaba bataasa kati gwe olwabanga gavumenti emaze okufrustrating nga KCCA ekuggyeko ebintu byoze ngenda kukolera ki bannayuganda mwerwaneko temudda mu bino bya kisiru mbu simanyi tulinda alagire ffe tulinda bulinzi mu kulembeze waffe alagire kulagira kikwolinze use your head gwolooza agenda kuyimirirawo nti kati bannaye tulumbe kozesa omutwe gwo kubana bali nabo balinda bulinzi statement egi gyakola bafune we beerippa okumuvuba kati mukozese emitwe gyammwe mulowooleze wala bw'aba akugambye nti bannayuganda tusituke twerwaneko ekyo kyokka aba amaze okugamba nti totuula butuuzaawo okunyigiriza bwe kuba kugenda mu maaso tandikirawo okwerwanako tewaliyo kaseera katuufu mbu tulinze kaseera kano akaseera koyina okwerwanirako ke kakaseera nga bakunyigiriza kubanga akaseera bwe kalituuka nga abaana bano basazeewo okudda mu bye baavaamu tebigenda kuwooma we have been betrayed by abasajja b'amasuuti
bwe babanga abaana betwandisuubidde nti be bandibadde mu byekiyaye be banditigomezza eggwanga ate be balwanirira eggwanga lyabwe mu wakati mu kulwanirira eggwanga lyabwe ate abamu bannayuganda be batujigiriza nabo ne musalawo kutunula butunuzi oba olinzaani agenda okulwanirira mulinda Katonda ne Katonda tomulinda mu Katonda atutase ku basajja bano ne Katonda okuyingira mu nsonga yo oteekwa okubanga otaddewo ensonga yensonga lwaki bwoba osaba Katonda okujja mu bwavu tosigala mu buliri nga webase ofuluma Katonda agenda okuyingira mu nsonga yo ng'otaddewo embeera ne mukuba emiranga mulaajanirani ani gwe mulinzi agenda obbayamba tewali atakombye ku bukaawo bwa gavumenti eyo effujjo lye baakoze sente ze babbye bye baayogereddemu be baabadde boogera nabo be baabadde baconnectinga amaloboozi weegali vidiyo weeziri ekisensika kimala okuyita ojja kakasa era bw'oba omanyi nti oli mu midiya nga waliddemu nuupu olukwe weewa obutwa ofe kubanga bigenda kufuluma nkiddemu okiwulire bw'oba omanyi obwedde okonnekitinga nabo ng'oyogera nabo weewe obutwa ofe nabagamba enkyukakyuka eri buli wantu abo abantu be mwalabye abeebisa obukookolo temulowooza nti bonna beebisa obukookolo nti bonna nga bwe bazaawo bonna bawagira Museveni yakwata omukono omuwanvu n'aguteeka mu gavumenti ya Obote n'aguteeka mu gavumenti ya Amin n'asuula gavumenti za banne ogenda kuwulira omukono omuwanvu mu gavumenti ya Museveni gujja gisuula anti mwe mwagaana osituka okujja ku kkubo omukono omuwanvu mu gavumenti kagubasuulire gavumenti n'embwemwenye so information yonna ebisingawo n'obujulizi inze wire soogerangako kintu nga nnimba weewaawo siru bw'oba omanyi waliddemu nuupu olukwe mu media team weewa obutwa ofe toyina kyama weewa obutwa ofe connection zonna buli point buli kimu kyonna bazze bakirina nekye baabadde tebalabye baabadde bacommunicatinga y'ensonga lwaki tebayagaddewo muntu yenna kubeera nabo naye software kale ate ne nuupu naye eraga nti buli kimu ekirina era bagezezaako okudisconnectinga bavuddewo nga balaga ebintu bikyali connected newankubadde waya zonna nkutule ebyo ebintu nabyogerera mujjukira olunaku lwenna wabula leka nkireke ekyo nja kutegulula ensonga kubanga ebimu nabyogera dda wano kwolwo temwabimanya naye bwe mala obbabuulirako bye mbabuulira wano ebyekyama mbiteeka wali era temubaako nakutya Museveni alwana ya kinaana ffe tuli mu 2025 mujja kakasa empulira Kiboko ye yanze okusa ekyokunkuba Kiboko ng'omubbi ng'omutemu nga kondo nga highway roba nga omumenyi w'amateeka ekyokubiri ekyokunkwata ne bankwata n'emmundu ne bankwata nga sina yadde pini nti ngenda kutta muntu nga sina yadde ekisi sina yadde ekigendererwa naye they arrested me like they are arresting a criminal omuntu amaze ebbanga nga kondo kintu ekyo nakati kimbadalinga meeting eyo yali yabina byabufuzi bennanga byegasse n'abantu ab'endowooza ez'enjawulo buli omu yawa endowooza ye n'oluvannyuma lw'okulangira ekirango kye twalangirira nafuluma mu kitebe nga nze avuga ntudde ne muto wange Wayiswa spokesperson waffe nenda okutuuka ku 2 ne tusanga emmotoka mu luguudo nga zigaaniddemu 2 traffic ne tutazo ne zigaanirawo aba traffic ne bajja ne bagamba nti muveewo musibye emmotoka emabega mpitirivu baagaana okuvaawo n'amadiisa ne bagaggala kumbe lwali lukwe olwedde awo ku kitebe
waliwo omuntu yakola communication nti Nyanzi wuyo afulumye yane bansanga ku 2 emotoka ne bagikuba ebikonde n'ensambagire ne batukanga ne bateekamu emmundu kati bali balooza nze gwe bavuga wayise nga tudde awali passenger Sidentale bwe yafuluma wabwe bamugamba sigwe bwe twetaaga naye n'ateekako kubanga yagambye amagulu ge gamuyimirira nze bwe nafuluma mu motoka ngezeeko okwetaasa ne banteekamu emmundu nagezaako okukyuka okudda emabega nagenda okulaba nga emmundu nga 5 zintunuddemu nempanika ne banteeka mu drone sifunanko communication yonna nti Nyanzi wetaagibwa ku kitebe kino oba ku kitongole ekyamagye kino oba ku poliisi wantu wonna sifunanko communication eyo kubanga senga nawandiikirwa oba ne baŋŋamba nti wetaagibwa waziza omusango weguti nantambudde bukukubira neŋŋendayo ekitegeeza nga bw'ogambye nawambibwa era ne babadde banta oba nga bankasuka kinandigambye nti bandampinga tebalina formal release letter oba nti nooteereddwa mu butongole oba nti ofunye bondi oba bail bandeese nga bansibye kantuntunu ne bankasuka abantu ne bandeka ne bagenda kati of course banvuga okumala mayiro ng'emu n'ekitundu bwe tutuuka ku Garden City ne banteekako kantuntunu ne bansiba ekigoye ekiddugavu ne banteekako ne kooti gye nalimu ne baŋŋamba toddamu okuggyako ekintu ekyo era banvuga ne bantwala gye saategeera ne twetoloola wayitawo akabanga ne tutuuka ne banzija mu mmotoka nabategeeza nti nno munzikirize nkubire mukyala wange oba munkutte tebanzikiriza ne bannyingiza mu kifo naninnya ku madaala nga 4 ne bantuusawo ne baŋŋamba jjamu engatto jjamu buli kimu kyonna kyolina ne bannyambulamu ekkooti n'ebintu byonna ne mbiteeka wali n'omusipi ne ngujjamu ne baddamu ne bansiba butofeesi yonna olwo nebbugumu ng'eriyitidde nga n'okusasisa bulungi siraba gyendaga bampalabanya bantwala baba bakyantwala ekintu ne kinkuba mu kifuba oba oli yakozesa ki ne yakozesa ekintu nga kizito ne kinkuba mu kifuba bangezaako okukuba bwenti mu kifuba ne bankuba ku mutwe emabega ne mpulira nga wagwa ku mavivi gange ne nfeyintinga saddamu kutegeera ne bansikaasikanya ne mpulira kibooko ye yanzuukusa omutima gukuba nnyo ate sissa bulungi ne mbagamba nina pressure mwandinsaaside ne nfuna eddagala lyange kye tebakikkiriza naye mba ndi awo mukyala naŋŋamba nti leeta omukono ne basuka omukono ne baguteekako BP machine baba bakyansiba BP machine awo blood pressure machine akakantu akapima pressure kibooko ne zinvugira ku mugongo ku kabina ne bankuba ebigere n'endaajana nga bw'owoggana musango ate bw'osirika musango ne bankuba bubi nnyo kale nagenda okulira nga ekikulukuta mu magulu kyennakakasa nti gwali musaayi ne banjiwako ebintu ebinyogoga oba byaddagala ki ne babiwako nnyo omukyala nampima pressure oluvannyuma yategeeza mu Luswayiri nti no pressure eri waggulu kubanga yabagamba pressure yiko juu ne bamubuuza nti mmeka nawuli agamba 230 230 nze nina akawuma akapima pressure ewange namanya bumanyi nti nessaawa yonna yonna nfa bwe natuuka mu pressure eyo kubanga nali sigituukangamu essaawa eyo ekyo kyabalobera okutaddamu kunkuba ne bampalula ne bansika nga bampalula nga obanga omuntu afudde ne bansula Samoya ne bajja ne bankuba empiso n'ensumagira oluvannyuma nasisimuka bansitudde abantu nga 6 nga bansitudde ng'omuntu afudde ne bantwala ku katanda
ne banzijako ekikoofiira olwo kwe kulaba omusawo yatandika okunzijanjaba okuva ku olwo nankuba empiso zipainkira ne bampa antibiotics ne bampa empeke nnyingi nyaawo kale nempulira nga ebigere byo bisanyaladde waitewo akabanga ne bantwala mu kaduukulu gye bansuula eyo n'abasibe abalala ne banyambira mu kaduukulu abasibe be nasangayo era simanyi ndibasanga nembeebaza obudde bwali buli kumpi okukya ate ne bannona ne banzaayo mu ddwaliro baliyo ddwaliro kubanga bakwambaza akakuukulu ate noddayo badeeta ekimotoka nekikuvuga nekikutwala naye nga abantu abansitula nga bo balinanga obusaasizira nga bankwata bulungi banzijanga kakookolo nga ndaba nabo basirikale kale okuva ku olwo nafuna treatment tebaddamu kunkuba okujjako okubeera nga banjeregerera bikoze bitya mulowooza Kyagulanyi n'afuga gavumenti temala gavaako ebyokulonda bye mulimu biki bintu bimukale kale ne oluvannyuma nafuna ruumu mwe banteekanga ekkomera lyange nembeera mu nnaku ezasigala naye nga wawanvu nnyo obumoli buli waggulu ekyamanyi ekyalingawo akabungeezi nga ezoesaawa emu walinga awali ensiri ze balunda ensiri nazo it's part of torture kyekimu ku bitulugunya kubanga nazo mpitirivu kubanga sayinanga kyakwebikka ne wayitawo akaseera ne bandeetera essuuka za UPDF kubanga ekkomera kirabika bansibira yabasirikale paati eyo n'ekyokwebikka obulamu ne bukyukako naye nga bampa ekikopo ky'obugi ku makya ne pisi y'akawunga n'otujanjaalo era obulamu ne butambulirawo naye nga amazzi go aga tapu naganywa bulungi nnyo ge gaali ekyokunywa kyange ekitambaala bakinsumululirangako mu kaduukulu ne dokita bwe yanzijanjabiranga kubanga waliwo ebitanda by'abalwadde nabo balabikanga ba inmates baamu ekisinga okuba ekibi tebanzikiriza kubira dokita wange essimu kubanga ekyo nakisaba emirundi egiwera ekyokubiri tebanzikiriza kubira bafamily members bange tebanzikiriza kubira mukyala wange newankubadde nalajana ennaku zonna ze namalayo tebanzikiriza kwogerako na muntu yenna yadde looya wange yadde munnakibiina munnange bakulembeze bannange mu kibiina tewali muntu yenna gwe na communicatingako naye ate nga ne bwobabuuza nti